want to have some water to drink and then you relax a little bit as we wait here? No, my lord. No water. Not this time, sir. My lord. I just think that I'm not prepared enough this evening to continue with the court proceedings, my lord. You're not prepared. I'm not able. Ebibuuzo ku mutimbagano na buli munnayuganda gw'osinkana ayina ebibuuzo ku mutemu Christopher Okero. Abamu batuuse n'okugamba nti kooti ng'eyitiridde omutiitiibya bwe bamugulira ku mazzi bwe bamuwa kasooda oluusi n'abisaba byonna nti byonna mubimpe era ne babireeta. Ebibuuzo bingi wabula ate ekyaleero kyongedde okutula abantu emitima. Oh, my lord, I'm not able to continue today, my lord. Butasobola kubeera nga yeeyongerayo ne kkooti leero. Would you tell the court why you're not able to proceed with the proceedings today? Kooti gibulira ensonga zo lwaki toyagala kubanga tuyongerayo ne kkooti leero. I would like to know why you're not able to proceed so that I'm able to make a decision. My lord, I'm not feeling well again, my lord. Gambye nti no tawulira bulungi. Bangi bali mu kwebuuza wano wanaabaawo obwenkanya. Of course ogwo si gwaffe tugulekere kooti. Omukulu Christopher gw'olengera ku screen bw'atandise okubeera ng'aseka. Eno okuwulira omusango kugenda mu maaso, Christopher n'asensebuka enseko. Takomye kuseka. Christopher ategeezezza abalamuzi ng'ayita mu bannamateeka be nti talyokke. Abategeeza nti sewulira bulungi n'olwekyo nsaba nsooke mpummulemu. Era ekiddiridde be balamuzi okulagira kooti eyimiriremu eddakiika 30 omukulu asooka awummulemu. Era newummula. Wabula kyenjagala okwekkaanya oba naawe wekkaanye tukirabe ffenna. Ye musajja ono atuusa atya okubeera nga aleetera abalamuzi okukkiriza nti ddala talyokke yeetaaga okuwummulamu. Wano wenjagala ffenna tuwulirize ate twetegerezeewo. Bw'obanga otunuulidde omusajja ono nga bwe ngenda omukulaga, ojja kulaba nti abadde ayina ky'abala. Ekibuuzo kiri nti balooya bali mu musango guno baagala kulaga nsi nti ono mulalu oba ekyo kimu. Ekyokubiri ky'abadde akola ono abadde tasika attention y'abalamuzi okubalaga ky'ayagala balabe. Wano tugenda tuukawo. Tugenda kwekenneenya omusibe ono wa Rakizale. Tugenda beera nga tubyetegereza. NUP eri mu kucacyanca oluvannyuma lw'okukumba ebifo by'amatendekero ag'owaggulu Makerere. We twogerera Makerere nga NUP yagiwangudde Guilty President waayo ne university endala ezikukumba. Tugenda kutuukawo. Omuvubuka eyatomeddwa emmotoka enkya ya leero ku kooti eggaba. Tugenda kulaba ku mbeera ye nga bw'eyimiridde mu ddwaliro. Nabyo tusobole okubeera nga tubiraba. Mu ngeri y'emu poliisi eyina emmundu gy'ezudde mu bus park, mu paaka eya baasi. Kisoboka kitya? Kituusewo kitya? Ebadde yaani? Mu baasi ki?
katujje nabyo osobole okubeera ng'ate obitegeera. Mu ngeri emu poliisi wali ku Old Kampala, I think ndowooza yemu, omuliro gubaluseewo era ne guwokya emmaali y'abasuubuzi ewerako wali emukono eseeta. Bintu bya buwumbi bisaanyeewo. Tugenda beera nga wonna twogerawo osobole okubeera ng'ate omanya. Nzikiriza nkubuuzeeko ssebo oba nnyabo yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Nzikiriza nsooke nkolemu bwe nti katono nnyo nzije tutandike ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ng'ate mutwegasseeko. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Vidiyo n'obuwombeefu obw'ekitalo nkusaba ogimpeere like. Eyakatwegattako nga gwe mulundi gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno agenda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Nzikiriza nsooke neebaze abantu abasobola okubeera nga mumbeereramu ku nteekateeka ey'okgenda okutereeza muzeeyi wange kati omugenzi n'okutegekawo emmisa ey'okumusabira. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu eyakwata era n'otoola. Banaye neeyanzizza neeyanzeege. Nja bbalaga enteekateeka eyo nga bwe yatambudde. Navuddeyo olunaku lwabadde lwa Kwosaggulo we navuddeyo mu kyalo. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannyabo Katonda abawe bye musinga okubeera nga mwagala. Ngenda kubeera nga mpitako n'emmannya okubeebaza abaakwata. Nzikiriza tusooke tuggyewo emboozi eno then tujja kukomawo mbeebalize mu kamera. Temujjanga okwo. Katonda abawe bye musinga okubeera nga mwagala. Nzikiriza tutandikire mu NUP. Mu NUP waliyo ssanyu jjereere. Omukyala gw'olengera oyo asibye ettaayi ali wakati w'abavubuka ababiri ye Kadondi Gracious. Omukyala oyo abadde avuganya ku bwa Guild President obwa Makerere University. Mumulabye ku kitebe emirundi mingi natambula ne Shamimu Nambasa n'abantu abalala abawerako. Njagala osooka otuweeko katambi kaako kattini nnyo then tujje. Omukyala oba omwana muwala gw'olengera ku screen yo awo abadde avuganya n'abantu abawerako ku kifo ky'obwa Guild President Makerere, ssettendekero asingira ddala okubeera omunene era ow'enkizo wano mu ggwanga Uganda atwala amatendekero gonna ag'owaggulu. Njagala twala omukisa okutegeeza nti NUP ku guno omulundi Makerere yagiwangudde. Remember omulundi guli waliwo akalulu mutabani wa Chairman Nyanzi, Churchill Centamu,
bwe batamuwa kadi najja independent okumaliriza ng'ate awangudde. Then this time round omukyalo oyo gwolengera abadde atambula ng'agenda ewategekeddwa omukolo. Kati gwali naye gwasoose okukwata mu ngalo jja tuddizaayo katono. Oyo ye Churchill Sentamu mutabani wa Chairman Nyanzi yabadde guild president, kati ono yamuddidde mu bigere. Oli yabadde kati ono yafuuse. Olunaku olwaleero kubadde kubeera ng'alayizibwa bano be bamu ku bakulu. Then najja nasinkana abakulu abalala awo ku university, bw'atyo najja eri amyuka Robert Kyagulanyi Sentamu Jole Jacqueline Katumushabe. Then najja eri acting president oba akolanga president ow'ekiseera wa NUP amanyiddwa nga Dr. Rina Zedriga Walu. Bwe batyo bwe bagenze maaso n'okubeera nga batambuza enteekateeka NUP yeddiza ekifo oba efunye ekifo kino eky'Emakerere. University ki eyalonze mabega awo yabadde ki era NUP yagiwangudde? Yabadde Kyambogo, right? Era NUP kagamba amatendekero ag'owaggulu NUP tebakwasizza kajanja ebakuba butabaweeza. Kale tuveeyo tugende eri omuvubuka amanyiddwa nga Ronald Mulwana. Ronald Mulwana ono yakubiddwa emmotoka olunaku olwaleero bwetegguse oba bwefunye ekizibu ky'emmotoka. Ngenda kwogerako ku mmotoka eno, waliwo ekintu kyendaba nga sikitegeera. Anyway, poliisi ejja kujja ekitunnyonnyole bulungi bw'enaaba esobodde ku mmotoka eno. Bwe wekkaanya enkya ya leero twakedde nga of course tulina okugenda okulaba omusango gw'omusajja ono nga w'omanya nti opanga birala n'enteekateeka nazo oba oli awo ziba ndala. Emmotoka nga bw'ogirengera eyo ezza emabega, omaliriza mu kudda emabega ng'erinnye munnamawulire owa PLTV era n'emuyisiza ddala bubi. Babadde bagamba nti bw'anaawona emagomba anaasimbayo kitooke kunaaba kuzza bibye. Naye nga sinaba kubulya kiri mu ddwaliro, njagala tusooke twekkaanye emmotoka eno. Nja kusaba ogizzeeyo waggulu awo. Twebuuze emmotoka eno ebadde esiba oba ebadde tesiba? Kituufu brakes zifudde oba zibadde tezifudde? Emmotoka eno bw'oba ogiraba okimanyi nti nejja mpola. Mpola. Togireka mulinnya. Sooka ogizzeeyo waggulu gyetandikira. Kozi emmotoka etasiba wano ng'ebadde ejja mpola ate nga kaserengeto. Double indicator ffe abamu abavuga amamotoka ku kkubo bw'osanga double indicator omanya nti emmotoka eyo erina obuzibu. Naye ate kuba ebyokwerinda kino bakikozesa tekiriiko mmotoka nfu oba nnamu. Kati wano nabuzaabuziddwa emmotoka eno ng'ejja mpola nemala neetuuka neeteguka lumu. Saagala kwogera nga bwe mbiwulidde abamu nga bagamba ababadde baagala kwettira muntu waabwe. Nedda. Ne kye njagala okubuuza, lwaki wali evuddewo mpola ng'ejja esibaasiba? Ddayo weevuddewe awo. Oba ogya nti etambula emmotoka eno ejja alinnyamu. Tugambe abadde agezesa breki ne zigaana okukwata. Anyway, ebyo tujja birekera ab'ebyokwerinda banajja ne batubuulira ddala kiki ekyaviiriddeko emmotoka eno okugaana okusiba. Tudde ku muvubuka okumuggyawo. Buli omu abadde agamba nti okuwona kwe kinaaba kisa kya Katonda. Naye era nga bwe tugamba nti kisa kya Katonda, musajja tuzikyamukubira enduulu ngamba enkuyege. Ali mu ddwaliro, abasawo balwana okulaba nga bazza obulamu bwe.
balwana okulaba nga bataasa aleme kubeera nga agenda emmotoka okuyitako emirundi ebiri. Ogenda musanga nga musajja wattu bw'aba awonya agenda funa obulemu. Watusobola kuŋŋamba nti temukutudde magumba. Egenda mulekera obulemu obuyinza obutabeera bulungi. Naye ng'abasawo bakola kyonna okulaba nga bamutaasa. Ne we tujjidde nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bataasa obulamu bwe musajja wattu. Byebyo nno byebyo ebibaddewo. Kakati tujjakoko katono ku Onyumu ono. Onyumu kkooti ewummudde eddakiika 3. Eddakiika 30. Naye ng'ekiwummuzisa kkooti eno ye musibe okutegeeza nti teyeewulira bulungi. Nkiddemu, teyeewulira bulungi. Era n'ategeeza nti abadde yeetaaga okumala okuwummulamu. Ekintu kkooti kyekkiriza era neewummula eddakiika 30 ng'omukulu w'asabye. Naye bino bivudde wa? Njagala tuwulirize. Nga bwe nagambye nti twasoose ne balooya be nga bakunya abagamba nti Okello Onyumu yatta. Kakati wabaddewo akaseera ak'omwami agambibwa okuba nti yawa Okello emmotoka. Okello yapangisa emmotoka ku mwami. Omwami eyagamba nze saagala kulabikira mu kamera naye nja babuulira. Omwami ono annyonnyodde butya bwe babadde bakonekitinga nga boogereziganya n'Onyumu ono. Era n'ategeeza nga Onyumu ono bwe yamupangisaako emmotoka era n'amusasula ensimbi eziri mu 30,000. Era ono n'agenda n'akola emirimu gye n'emmotoka. Ng'omukulu emmotoka agizza bulungi. Kakati bino bw'omala okuwulira nti omusajja kituufu yapangisa emmotoka. Mu kumala ogipangisa n'akola kye yali alina okukola n'agizza nayo. Ojja ne weebuuza ddala ono aba mulalu. Aba mulalu? Ekyo n'okiteeka ebbali. N'okwata ekkubo n'ogenda n'oddamu ne weebuuza. N'ogamba Onyumu ono yatuuka atya okulaba nga lino essomero? Ajjawo. N'obigatta nti yajja ayagala kuleeta mwana. Ne bamugamba komawo enkya obudde bwennyini era Okello y'omu n'akomawo. Noga omuntu alina ekizibu ku bwongo aba atya ng'ali nga n'obudde amanyi we babukwata. Kale nabyo n'obiteeka ebbali. N'ogamba nti Onyumu ono biki mu lutuula lwa kkooti olwasooka yo yali ku ki? Nti kkooti yatugamba bwe baagenda okwaza ewaka we baasangayo ebbaluwa. Ebbaluwa ng'eraga nti Onyumu ono yayinako obuzibu bw'omutwe naye kati mulamu katebule. Mulamu muzibu na buli kyakola akitegeera. Kakati n'ekyo nakyo n'okiteeka ebbali. N'ogamba kale oba abalamuzi bayinza okubeera nga kino baakiraba bubi, tuddeyo. Omusajja n'akwata ssente n'ajja ku ssomero ne bamubuulira omuwendo gwa ssente n'agamba nja kujja enkya. Enkya n'akwata obudde bwennyini n'akomawo. N'ajja nga talina kaashi naye ng'alina ssente ku mobile money n'asasula 15
ne ssente endala ezaddakawo nga zonna zijjula omuwendo gwa mitwalo 19 n'ekitundu ssente ezaamusabibwa essomero ng'akimanyi bulungi nti nina n'okuteekako ezijjako. Bannange ono aba mulalu, oyo aba musajja mulalu. N'amanya nti nno kale bansabye ebbaaga y'omwana, omwana n'agenda n'agigula okusinziira ku bujulizi bwe twawulidde nga bawa naddala olunaku lwabadde lwakwosa ggulo. N'agula bbaaga y'omwana. Ku bbaaga eyo ey'omwana n'afuna amagezi agagamba kaŋŋende ngule obwambe oba ebiso mbireetere mu bbaaga eno, tebajja kumbuuka kubanga bbaaga be baagisabye. Ono aba akyali mulalu. Kakati tuveeyo eyo yonna koze ebyo muzze mu biraba, katujje twetooloolere ku kyaleero. Olwaleero bwe babadde bakunya Christopher ono ayina w'atuuse n'atandika okuseka era abantu ne bagamba nti asekeredde kkooti. Simanyi, nja kusaba osooka otuwe katambi ako Morgan, katuweeko katono nnyo, then simanyi njagala nsooke nkuwummuzeemu n'akatambi kano nga naawe bw'okatunuulira gw'ombuulire kikyolabyemu, kakasooke kaggwe nange nkubuulire. Omwezi ogwokuna guno omwaka gwa 2026 11 minutes past 11 and 5 seconds. kwali kuyiseeko eddakiika 11 ku ssaawa 5 ez'okumakya ne seconds era 5. My Lord, I apply to tender the statement as an exhibit. Njagala ffenna tusooke twekkaanye omusajja oyo ali ku screen, Christopher. Njagala kugamba kino nakyo kansooke ndowooza nkiyiseewo. Looya singa oba ossa omuntu ddala ng'omusse, looya aba tayagala omulimbe, aba ayagala omubuulira amazima wasse nti kituufu nasse ne tukivuddemu tutya. Looya ye n'atandika okunoonya ayitawo atya okutaasa. Kye njagala era tumanye oba twebuuze, balooya bano baagala tulaga nti onyuuma ono ayina obuzibu ku mutwe, oba ku byensoose okugamba byonna bitulaga nti omusajja ono talina kizibu ku mutwe. Byensoose okunnyonnyola biraga talina kizibu ku mutwe. Naye ki ekivuddeko onyuuma ono okutandika okuseka? Omwami bw'abadde annyonnyola ow'emmotoka, onyuuma ono waatandikidde okutunula. Kati njagala tugende ku neeyisaayi gy'abadde akoleramu ekikolwa ekyo. Ffenna tumulaba aseka ng'atunudde wansi, oluvannyuma lw'akaseera n'akulaga nti asitula amaaso ge agatunuuliza abalamuzi ng'omuntu ayagala balabe. Then bw'amaliriza n'addamu n'atunula wansi, n'addamu n'abbirira amaaso okuddamu okwekkaanya abalamuzi. Ekituufu kiri nti si kye kituufu, naye endowooza yange ŋŋamba nti kino kyandibeera nga kipange, kyandibeera nga kipange, nga balooya balina direction gye baagala okutwalamu omusango guno nti ono mulalu oba ayina ekizibu ku mutwe. Naye omuntu ayina ekizibu ku mutwe nga mmwe balooya mumwebuuza nako ne mubaako kye mugenda okwogera ne mujja ne mumwebuuzako n'abawabula ku ki kye mulina okuzzaako, ndabira ddala ng'ensi tegenda kukkiriza kye muyinza kuba nga mwagala jiguza nti ono omusajja mulwadde. Kuba mu butuufu njagala tukkiriziganye, bw'aba nga alina ekizibu ku mutwe, lwaki balooya baba bamunonako
oba babako bye bamwebuuzaako. Geraba omusirikale oli wakatunuulira alaba olusajja olwatugumbula abaana b'abantu luli mu kwesinisa mannyo. Tetusala musango, kooti eri mu ggulamula. Naye okusinziira ku ndowooza zaffe kooti onoonye omu. Omanyi waliwo oluusi w'otunuulira emboozi n'ebanga ekusukkako n'oyagala oddemu otunuulire ba abantu bagamba ki, oli n'akugamba naye ojjukira emboozi ya omutemu eyatta famire ya Mutaaga oba Mutaaga famire? N'ogijjukira n'ogamba omutemu oyo yabula atya? Ng'omutemu baasooka ne basiiga ekifaananyi nti wa famire, naye n'owa famire atamanyi mannya g'abantu be bazza okutemula, ng'erinnya Mutaaga talimanyi, n'ayogeramu eryagala okwefaananyiza, kitegeeza yalina script n'emuva mu mutwe. Kati omukulu alwa emisango gy'olina okutunulira n'osiriikirira bw'oti n'ogamba nsooke mbavuge mbazzeeyokko mu ba Mutaaga famire mugiwulire. Oba olyawo omutemu ono yateebwako ssente naye n'abula kompulitire. Sooka otuwa emboozi ya Mutaaga. Ekibuga Ntebe kimanyiddwa mu nsi yonna olw'okuba mu kisawo ky'ennyonyi ekikira obunene mu Uganda. Embalama z'ennyanja zisanyusa okuwummulirako so nga n'amaka ga pulezidenti amakulu gye gatangibwa. Bino byonna bifuula ekibuga kino ekimu ku bitundu ebisinga okubaamu obukuumi obw'amaanyi. Kyokka obukuumi obwogerwako bwateekebwa ku minzaani mu masakati g'omwaka oguwedde. Abatamanyanga nga bakakana ku bafumbo abadde bakava ebweru w'eggwanga ne babanaawo emyambi emyogi baabuwe bonna ne bakkirira e Kaganga. Tuli kumpi ne State House, tuli kumpi ne twetooloddwa barakses ez'enjawulo, ffe nga tulowooza nti tewaliiwo kintu kyonna kisobola kututuukako kyenkana ekyo. Zaali ssaawa 5 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 ku kyalo Lugonje Nakiwogo mu Ntebe Municipality. Entiisa n'ebuutikira amaka ga David Mutaaga ne mukyala we Deborah Mutaaga bwe battibwa mu ngeri nakakano etannafunako kunnyonnyola. Abafumbo bano baali kibajje bakomewo okuva mu ggwanga lu Switzerland gye baali bawangalidde emyaka egisoba 30. Ettemu lino lyatiisa nnyo abantu naddala abatuuze abali okumpi kubanga abatemu bano mpawo kya bugagga kye baatwala okuva mu maka ga bano. Eyakola ebikolwa bino byonna ebyekko yafumita babiri bano emyamba emyogi mu kifuba ng'alinga agenderera okusoya omutima, ekiraga nti ono yandiba ng'ali mutemu mutendeke. Naffe kennyini sitwamatira nangeri bano gye battibwamu okwagala okumanya bye tutamanya nga kibajje battibwe tuzzeyo wali ettambiro okubako kye twekkaanya emmeme tukkakkane. Gano ge maka ga kati omugenzi Mutaaga agasangibwa ku kyalo Lugonjo Nakiwogo Entebe gateredde mu kitundu ekikakkamu obulungi era nga geegombesa okuwangaaliramu. Emyezi kati gyakayita 8 ng'ejege yaleka entiisa mu maka gano eguddewo, tusanze akagwa katutangira okusaalimbirayo kakyaliwo era nga amaka gano gakuuma basirikale bwe tutegedde nti basuulirawo ddala. Amaka gonna geetooloozeddwa kamera eziraba buli kasonda ekiyinza okuleetera okulowooza nti ne munyeera oba ekisiikirize tekiyinza kusala nga kamera eno tekirengedde. Ebusukka kkubo bwennyini Kinyana Mpindi n'ennyumba waliwo ekikomere ekyakolebwa mu mabanda nga kino kyosookerako nga tunatulira ku kikomere ekizimbe. Tugezezzaako okuzimba ekifaananyi ekiraga emitawaana gino bwe gyatandika. Okusinza ku bye twogedde nabo, abatemu bano baayingira eddiiro awagambibwa okubanga abafumbo bano baali batudde nga banywa kawayini oluvannyuma lw'okukyaza abooluganda ku kyeggulo ekyaggwa ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Ekyewuunyisa bwe weetegereza tewali kabonero konna akalaga nti waliwo okumenya kwonna okw'oluggi ekyandikuleetedde okulowooza nti oba oli awo omutemu ono yayingira ku mpaka.
Kino kyantegeeza nti yatta abafumbo bano we yayingirira yasanga omulyango muggule obanga gwalekeddwa mwogo. Mu ddiiro waliwo obubonero obukakasa nti waaliwo enswagiro wakati w'omugenzi Mutaaga n'omutemu oba abatemu bano ndowooza we yamusinziza amaanyi n'amutugga ekiso mu kifuba. Kyabagu John Paul yali omu ku abo abasooka okutuuka ng'enjege eno yakagwawo. Kati biki bye walaba mu nju? Mu nju walaga nti waliwo okulwana okw'amaanyi muzanga mu sitting room wansi waliwo okulwana okw'amaanyi. Omutemu yalwanagana ne muzeeyi nga tannaba kumutta kubanga kiraga omusaayi gwonna gwali mu compound nga waliwo okulwanagana guli mu ddiiro okulaga nti waliwo okulwanagana okw'amaanyi. Bino byonna nga bigenda mu maaso ye mukyala we Deborah Florence Mutaaga yali mu kisenge ku mwaliro ogusooka ng'aliko omukozi gw'ayogera naye ku ssimu eyali yakava ewaka ng'amaze okwoza ebintu. Baali bakavaayo essaawa ng'emu emabega. Baleese n'emmere yali efisseewo. Abagenyi babadde batonotono naye bapreparinze ebintu bibadde bingi baleeta emmere naffe naye kennyini bagineterawo mu dduuka nali nkyalyako biki ndowulira amawulire nti nga baŋŋamba nti omanye ekiguddewo senga ye yaŋŋamba yajja nga aleekaana tikyabagwe omanye ekiguddewo yajja mu dduuka ewange nti simanyi nakumanya bulalo nadi badduse wano madamu abakubidde nga mbu balumbiddwa. Natubulye nti ku lunaku bano lwe battibwa bafuna abooluganda lwabwe ababakyalira. Kale abakozi baabwe bombi omuwalako n'omulenzi baliwo okubayambako okubaweereza naddala okwoza ebintu. Abagenyi abaaliwo baali bava mu famire ki? Okusinziira abagenyi abaaliwo baali bava ku sayidi ya mukyala. Baalinga bameka? Baalinga mukaaga. Kuliko abakulu babiri abavubuka nabo babiri n'obuto bubiri. Mbunga amaze okufuna essimu esaba obuyambi okuva eri Deborah Florence Mutaaga kati omugenzi omukozi ono ataagadde okulabikira mu kamera zaffe olw'okutya okukolebwako obulabe atugambye nti bonna batandika okupapa nga bayiye engeri gye bayinza okwanguwamu okutaasa mukama waabwe. Bavuga piki yange gye baavuga ne badduka yatulako ye ne sisita wange abaali bakolayo ne badduka ne bagenda okutuuka ku geeti abatukayo basanga geeti eri open. Omukozi ono abeera obuwanvu bwa kilomita nga 3 zokka okuva maka ga Mutaaga bwe bagulawo geeti olwo nga ne poliisi ze amaaso gaguukira ku mulambo gwa Mutaaga okumpi ddala ne geeti nga gusuuliddwawo. Mu kaseera ako ak'okusoberwa nga ne poliisi bwegezaako okumagamaga omutemu yakozesa geeti entono ne yeetegula ekifo. Kati bwe basanga geeti eri open naye nga muzeeyi Mr. Mutaaga nga ali agudde wansi munda mu geeti naye nga geeti nzigule naye nga yagudde wansi. Mu kaseera ako tebaamanya oba yali afudde oba yali tafudde. Omutemu ono kyasukka nga yawalula Mutaaga nga tannamutta n'amukako okugulawo geeti nga tannaddayo mu kisenge ate agenda atirimbula omukyala. Mu bifaananyi bakwatibwa kamera za CCTV waliwo amaloboozi agawulirwa ng'omutemu ono agamba nti abaana ba Mutaaga bo basoma mbu kyokka ye ali waka abonaabona. Singa otwala kaddi ne weetegereza kyandibanga omutemu ono yali mupangise naye ng'agezaako okwefuula w'oluganda yalina ekiruyi ku bafumbo bano. Okakasa bino mu katambi kano omutemu yagamba nti Florence Matuga jangu otwale bbaawo mu ddwaliro. Amazima gali nti erinnya ly'omukyala yali Deborah Florence Mutaaga ekyongera okukakasa nti be yali atta yayita bamanyi nnyo oba si kyo yali atumiddwa kale nga si wa Luganda nga bwe yali agezaako okulaga. Katemba ono yenna ayongera okukakasa nti ono yalina olupapula okwali ebiragiro bye yalina okugoberera okutegeka obutemu buno kyokka ebyembi n'alema okukwata amannya agabi yali atumiddwa okutirimbula. Omusajja ono yali ayambadde gloves mu ngalo nga yeebikkiridde ekikuufiira ku mutwe so nga era ayambadde ne masiki. Ekigendererwa kwali kwewala kuleka ndaga butonde mu kifo we yakolera obutemu buno ekyandibadde kiwa poliisi omwaganya okwanguka okumulondoola. Newankubadde gwali gutyo era poliisi yalina obusobozi obufeefeeta mu ddiiro ababiri bano omutemu n'omugenzi Mutaaga we baalwanira wano nawo waliwo obujulizi obusobolera ddala okuyamba poliisi okunoonya omutemu ono. Ng'amaze okukola ettemu lino ku musajja omutemu ono yeeyambisa oluggi olw'embaawo okubuuka ne yeesukkiza mu kisenge ewali omukyala naye n'amusanjaga. Omusaayi gwe nalaba gwali gulaga nti omutemu yali
agulinnyeemu ate n'ayambuka waggulu mu upstairs. Wano nawe yeyambisa akambe ke kamu okumufumita okumutta kyokera yafuba okunoonya wali omutima nga bwe yakola ku bba. Paati gye yafumitako oli gye paati eyomira gye yafumita. Omu ku mikwano gya Mutaaga era bwe bali bawangadde ebbanga nga bakola bonna kyenkana emyaka 20 so ngera yali munywanyi wa taata wa Mutaaga kati bonna nga bagenzi. Yatugamba nti omugenzi ono ye yali omuseka wa kitaawe bwera balina ebibugagga bingi nnyo Entebbe Kitolo. Ebisinga wali nze nali nsinga okumanya ebikwatu wali ku kisimbe kyawe ngeri gyetabeerangawo era bwabeerawo kyonna aba waliwo bintu ntwawo ng'era nkubira genda wali genda kino kiri bwe kigenda wolabe nga nze ngenda buli kimu. Ono ayagadde okumanya oba yali akitegeddeko nti ab'enju ya Mutaaga balina enkaayana zonna ku bwannannyini bw'ettaka. Sikiwulirangako wadde n'omulundi n'ogumu nti balina enkaayana kati ne baganda be nze mbadde simanyi nkolagana yaabwe nabo okuggyako engeri gye mbadde mmanyi nnyo bano wano. Baganda be wadde tobamanyi? Sibamanyi nnyo baali bajjawoko wali ku dduuka naye waabwe nagendayo kulumu nina kye nali neetaaza mu Mr. Mutaaga naye nga simu ye yali embuzi. Kino ekintu kikoseza kitya gwe ng'omuntu abadde? Kinkoseza nnyo kubanga bannange abantu bali badde mikwano gyange abo lwe ndowooza n'omukyalo olwo lwe nasigendayo nensiibayo yaŋŋamba bane twali tutya Uganda naye Uganda nnungi Uganda etunyumidde ŋŋamba basinga baddayo nga basanyufu nnyo mu bulamu bwe baalimu nga basanyufu. Twetolodde ekyalo wali ttemu lino nga twagala okumanya oba waliwo kamera yonna eyinza okuba nga yayambako okukwata abatemu bano. Gye tusookeddeko ye ya poliisi ng'eno eri kilomita ng'emu yokka okuva ku maka ga Mutaaga. Mita nga 9 okuva ew'omugenzi Mutaaga nawe waliwo kamera endala era ng'eri ku kikomera ky'omu ku batuuze. Ng'osemberedde akatunnumba waliwo kamera endala so nga nabwadde waliwo kamera endala mu buwanvu bwa kilomita nga 2 zokka. Ezo kamera zetezaabayambako? Awo nkimanyi nti obujulizi bwa cameras nabo bagezaako okubukozesa naye simanyi the extent to which bwe bwayambamu ba investigators bafe at the moment. Kyokka ng'oggyeko bino mu kilomita nga 2 n'ekitundu we wasangibwa poliisi ey'Entebbe oba Entebbe Central Police Station. Bino byonna nga byakabaawo poliisi yakwata abakozi b'ewaka 2 kyokka bwe wayita ebbanga baayimbulwa olw'okubulwa empeke y'obujulizi bwonna eyinza okubaluma mu musango guno. Twajja maaso awo nga tulina information ne intelligence gye tufuna ng'era n'abantu abamu tubakwata naye ng'enkola yaffe bweri bwe tusanga nga obujulizi bwe tufunye tebumala tukuta. Twagadde okubaka ebibuzo bye tusoye omu ku bawala eyali akola mu maka g'abano kyokka tutegeezeddwa nti akyakabiriddwa nnyo era ng'asiba mu kwewunika kale nga kyamakulu nnyo okumuleka asooka awummuze ku bwongo. Okwanguya omusango guno poliisi yateekawo obukadde 6 era omuntu yenna n'awayo amawulire aganaayambako okukwata bakali butemu bano. Kyokka kati emyezi gy'ekulungudde 8 situwulyangako wadde avaayo okulimba poliisi nti aliko kye yalaba. Twateekawo n'akasente nti bw'ofuna omuntu ali linked ojja kukola ki? Ojja kwewangulira sente ezo era sente ezo eyo esente ezo zikyaliyo. Nga wayise ebbanga abaana b'omugenzi bano abaali mu Switzerland bakima emirambo gy'abazadde baabwe ne bagitwala mu Switzerland gye babadde n'obutuuzi okugiziika eyo. Okuva olwo agaali amaka g'abagenzi bano nakati gakyakuumibwa. Nga tugezaako okuwa abantu obujulizi buno poliisi yakuba amasasi 8 eri kamera yaffe ey'omu bbanga gye twali tukozesa okukwata ebifaananyi olwo nga yeekengedde. Buli bw'olaba poliisi ng'edeployinze omanya nti ekyalina interest mu kifo ekyo. Kati interest ki gye mulina ku kifo ekyo? Ekyo maybe kiyinza okirekera ba investigators baffe bayinza okumanya ennyo. Okuteeberezako n'okwewunika kukyali kungi nnya lya buluganda lw'abano abattibwa. Ebibuuzo bingi ebitannafuna kuddibwamu nga bwe balinda obwenkanya okuva eri abakuumaddembe. Kyokka obutemu bw'ekika kino obutaliko kunnyonnyola si bwe busoose. Ate wattu nga battibwa b'amaanyi mu ggwanga.
ajjukidde bulungi nnyo eyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kawesi n'abakuumi be 2 battibwa mu bukambwe Kulambiro ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokusatu 2017. Okuva olwo abantu be tebafunanga bwenkanya bumatiza. Ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba 2017 Meja Muhammad Kigundu yaliko omuduumizi w'abayeekera ba Allied Democratic Forces yatibwe masanafu awo wamu n'omukuumi we ono naye enfa ye empawa aginnyonnyola. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 6 2018 Ibrahim Abiriga yali omubaka wa Parliament ng'ali wamu n'omukuumi we battibwa e Kawanda obwenkanya eri abantu be nakati situbulabanga. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Septemba 2018 omuserikale Muhammad Kirumira yattibwa ne munywanyi we omukyala gwe yali naye mu mmotoka nakati kitaawe Abubeka Kawoya akyalomba bwenkanya. Abakulembeze b'Abayisiraamu bazzi battibwa bwe mbanyonnyola olukala teruggwaayo. Bano enfa yaabwe ekyabuliddwa akatangaaza abaabatta bandibanga baniigiina okukira ku sseddume w'embuzi yasize entamu. Kino wandikira bange ekitakukwatako naye kiyinza okutegeeza nti omutemu esasula katugeze okutta bano ab'entebe era ayinza okusasula okukola obulaba obulala kuba takwatibwanga alya butaala era nga yeeyagalanga munnayuganda yenna omulala. Kakati emboozi eyo ngizannye lwa nsonga. Waliwo abatemu nga mbutuufu ng'okweka entambula zaabwe olabira ddala nga si kwabwe bokka nga bibale biteeketeeke okuva emabega era nga birimu n'abantu abanene. Bwe kiba nga bagamba abakulu nti tewali muntu asobola kubula kuba byakwerinda mu ggwanga, obukadde 6 obwateekebwawo ba poliisi okunoonya Mutaaga eyatta ba Mutaaga ne gye buli eno talabikako. Abaakuba Andrew Felix Kawesi amasasi ne kati banoonyezebwa. Kakati bw'okeera ku makya ng'olina omutemu eyatta abaana ng'ensi emutunuulidde bw'eti emulabako n'atandika okujja mu kkooti n'akugamba nti musajja n'agamba kkooti nti seewulira bulungi ne nnina seewulira bulungi. Kkooti n'ebuuza lwaki teweewulira bulungi? Naga njagala kuwummulamu. Ne bamugaa kale eddakiika 3 wummulamu. Eddakiika 3 omuntu n'agatwala n'amala n'akomawo kkooti n'etandika n'abagamba nti era seewulira bulungi. Nti lwaki teweewulira bulungi? Mpulira siri mweteefuteefu kweyongerayo olwaleero n'omwe mpulira siri mweteefuteefu okweyongerayo olwaleero n'omusango. Temuwulira nga tebitegeerekeka. Yesu omuntu alina eddembe lye kituufu, nammwe temuwulira nga tebitegeerekeka. Anyway, kkooti n'emugamba eryo ddembe lyo, oyina ky'osinziirako okugamba ekyo nti nina ekiwandiiko, nina script. So nina script. Omusajja n'akulaga nti yes, bye mwogera byonna wali in fact ayina ekiwandiiko takyayagala kwogera. Kkooti n'emugamba right now I do not have the era omusango guno gusindikiddwa paka nkya omukulu ateekewo ekiwandiiko kye dwakya n'olunaku olw'enkya gukyakomawo. Tuwe katambika omukulu nga awa kkooti ebiragiro. Oh, my lord, I'm not able to continue today, my lord. Butasobola kubeera nga yeeyongerayo ne kkooti leero. Would you tell the court why you're not able to proceed with the proceedings today? Kkooti gibulira ensonga zo lwaki toyagala kubanga tuyongerayo ne kkooti leero. I would like to know why you're not able to proceed so that I'm able to make a decision.
kati nno tawulira bulungi. Do you have any specific complaint? Any specific complaint? Ekyo kyennyini nti kyeweerimulugunyako. Yes, maybe, I think, my lord. Okay, could you please go ahead and tell the court that specific complaint? Eyongereyo maaso tukunyonyole kooti kwemulugunyako kwolina. It's a script, my lord. It's a script, my lord. A script. What did he say? A script. Yes, my lord. Script. I said script. Script. I'm sorry, my lord. You're sorry. You don't have to be sorry. I just wanted to know if you have any specific complaint so that I'm able to take a decision whether to give you a break or to proceed. Because I think we were about to finish with this witness. Maybe we can pen him for cross-examination tomorrow. That is why I'm interested in finding out the specific complaint that you have regarding your health. It will inform me on which decision I should take. Okay, kale babuuzizza omusajja nti oyagala tukufunire okutuzza onyweko, n'aga nedda sirina kye neetaaga omulamuzi, sirina kye neetaaga, naye neetaaga kuwummula. Kanako muyinza ogaanako katuteereko. Kankabateereko gwe ate nnaabakolera ki? Agambye bamubuuzizza weetaagayo kutuzza onyweko. Katukaseeko nako mulundi gumu. You want to have some water to drink and then you relax a little bit as we wait here? No, my lord. No water. Not this time, sir. My lord. I just think that I'm not prepared enough this evening to continue with the court proceedings, my lord. You're not prepared. I'm not prepared. Tukuwe ku mazzi onyweko. Ko ye nedda. Nedda, my lord. Siri mwetegefu kweyongerayo ne kooti eno olwaleero. Kano katulemu nga ntunuka. Boy katukuba tekatuweeza. Ne bagamba owaayi. Agambye. Era bw'atyo kooti neggalwawo okutuuka olunaku olw'enkya. Ye Christopher. Kakati onaawulira. Christopher mulalu si mulalu. Kale tuveeyo tugendeko ku police wali Old Kampala esobodde okubeera ng'ezuula emmundu mu bus eya
Taus era nga bazudde emmundu ekika kya AK-47 mu bus. Tekinnategeerekeka ani abadde nayo, etuuse etya mu bus oba mu coast eno. Ebyo poliisi tennaba kubeera ng'ebizuula. Badde njagala kufunira ku information wano ey'embundu oba emmundu eno. Batugamba nti poliisi okuva ali ku Old Kampala esobodde okubeera ng'ekavalinga emmundu okuva mu bus eya Taus bus terminal. Bus eno ebadde edda Bukesa Parish era wano mu kibuga Kampala wakati. Kigambibwa mbu ng'ennaku z'omwezi 14 lwe lunaku olwabadde olwajjo. Lwe lunaku olwabadde olwajjo omwaka guno ku ssaawa zaabadde nga 11, kondakita wa bus bwe yabadde agenda mu maaso n'okuyingiza abasaabaze ba passenger mu bus eno. Was approached by unknown passenger who requested to have his luggage transported as part of routine checks. The conductor asked the passenger to open the bag for inspection, but he declined. Kakati conductor nga bwe kiri nti yenkola abantu we bajja n'emigugu gyekenneenyezebwa, yasabye omusaabaze ono bakebere omugugu gwe. Omusaabaze n'agaana. Omusaabaze n'agaana. Bwe yagaanye okubeera nga bagukebera, kondakita n'akunaawalaza empaka n'agukebera. Bwe yabadde agenda mu maaso n'ogukebera, yasanzeemu ekintu ekyefaanaanyiriza firearm mu bwangu ddala. Yategeezezza oba yatemezza ku b'obuyinza. Ne baleeta police task team eyayanguye bunnambiro okutuuka ku scene. Bwe bagenze okwekebejja ne bazuula emmundu ey'ekika ekya AK-47 rifle nga temuli magazine, with an empty magazine, era temwabaddemu n'amasasi gandibadde luddawa. Yazuuliddwa. The weapon, ekyokulwanyisa kino, kyateereddwa mu kaveera akeeru nga kaba katono, oba we bamala ogipangulula ebeera etyo. Morgan, emmundu ogimanyiiko? Ekyavudde awo, it was further packed inside a Ghana most go local known as Yusufa bag. Bira nange sibitegedde. Kale, a suspect ye teyasobodde kulabikako. Of course yabuzeewo era nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bamunoonya okuzuula yaani emmundu yagiggyeewa, ani yagimuwadde, yabadde agitwalawa, agikozesa ki. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Byebyo ebyabadde sayidi zeeyo. Ndowooza tuggalewo n'omuliro guno ogukutte emmaali y'abasuubuzi Esseeta mu Mukono district sayidi zeeyo, okuliraana essundiro ly'amafuta erya kampuni eya Mogas. Emmaali ya bukadde n'esaanawo nga bw'olengera awo. Poliisi
yadduse zambwa bukubirire okutaasa embeera era emaali ya bukadde bwa nsimbi yatokomose negwera mu nabambula w'omuliro emukono awo nago mawulire si malungi yadde n'akatono bassebo ne bannyabo. So geego tetugenda sukkako wano nato olunaku olwaleero mu mboozi eno kujjako okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga mutambudde naffe okuva we twatandikidde okutuuka ne tugenze mu maaso n'okuba nga ate tugiwummuza oluku mu mutwe. Katonda mulungi ow'ekisa tujja musaba abatukuumire badde ne Morgan Kulenzi butereevu nnyo ng'agenda mu maaso n'okubeera nga atuweereza. Mubeere bulungi mweraba.